Ku ssaawa nga 4 n'eddakiika nga ziizo ez'ekiro ekyakeesezza olwaleero omuhikirwa w'obukama bwa Tooro Calvin Armstrong Romire Akiki ng'ayita ku kibanja kye eky'omukutu gwa X yategeezezza obukama bwa Tooro ko n'eggwanga okutwaliza awamu amawulire g'okufa kw'omukama wa Tooro oyo Nnyimba Kabamba Iguru Rukidi owookuna. Ono waafiiridde nga bingi ebituukiddwako obukama bwa Tooro gamba ng'okukulembera mu kutumbula ebyenjigiriza ng'ayita mu kuzimba amasomero mu bukama okutumbula ebyobulamu nga kw'otadde n'okukuuma obutonde bw'ensi. Bannabyabufuzi ab'enjawulo basindisa obubaka bwabwe obusaasira abantu b'obukama bwa Tooro ko n'eggwanga lyonna. Amawulire ag'okufa kw'omukama wa Tooro buli omu gaamulese mu nyiikaavu. Kwegamba olabira ddala obulumi obuli mu bantu b'e Tooro obuli ku maama we ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Mukama amusaasire ebyamusobako ate n'abantu baffe baganda baffe ab'obukama bw'e Tooro abagumye. Twemerere walala nimwe tulibata musaala nga tusaba Katonda abagumye nga twena bw'atugumya kuba tubaire tumwenumirizaamu ino. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Richard Twadong ne bannabyabufuzi abalala batenderezza emirimu egikoleddwa omukama oyo wadde ng'obuvunaanyizibwa yabufuna akyali muto ddala. His Royal Highness was working very closely with the government in the areas of poverty eradication, in the areas of health, education, water and sanitation. He was helping his kingdom to come out of poverty. Wadde ng'ono tabadde mufumbo mu butongole Joel Ssenyonyi n'abalala basanyufu nti waakiri alese omusika okutwala emirimu gy'obukama mu maaso. Babadde okweraliikirira nti kaakati afudde ani anaamuddira mu bigere. Naye era omuhikirwa Katikkiro w'e Tooro n'aga nti alese omusika era mu kiseera ekituufu omusika oyo ajja kwanjulibwa. Twafunye amawulire amalungi nti yalese omwana. Tunaalindirira obukama bwa Tooro bututegeeze mu butongole nti ono ye yagenda okuddira ebigere omukama wa Tooro. Kyokka bano baagala gavumenti ekole ku byobulamu bannayuganda balemenga okutindiga engendo okugenda mu mawanga ag'ebweru okufuna obujjanjabi kyokka nga waliyo n'abateesobola. Ogenze ku regional referral naye n'otuukayo nga n'obujjanjabi nabwo tebukola ki tebuliiyo. N'otuuka mu referral hospital nga n'amatala tegaliiko. Kati amatala bwe gaba tegaliiko ng'osuubira otya okufuna obujjanjabi obusinga awo. N'olwekyo tujja kusaba gavumenti nti eteekewo enkola nze gyembeera nayo mu bwongo maybe tuligimplementinga nga tuze mu buyinza. We tujjidde ku mpewo ng'abantu ab'enjawulo bakyatuusa obubaka bwabwe obw'okusaasira eri obukama bwa Tooro n'obukulembeze obulala obw'ennono okutwalira awamu. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.